n'omwezi ogw'ekkumi obwakabaka bujjaguza ameefuga gaabwo nga bujjukira okwenunula okuva mu bufuzi bw'amatwale ate n'okukuza olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu. Olunaku lw'eggulo ssabbiiti ya bulungibwansi yatongozeddwa ng'ebimu ku bijaguzo ebikulembeddemu okukuza olunaku luno era n'olwaleero obwakabaka bwanjudde enteekateeka endala. Tugenda kumalako ssabbiiti eno yonna nga tukola emirimu gya bulungibwansi okwetooloola obwakabaka bwonna era ng'essira lyakuteekebwa kuyonja bitundu byaffe ate n'okuzzaawo obutonde bw'ensi bwonooneddwa ennyo nga tusimba emiti. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti bulungibwansi wa kukolebwa mu masaza ga Ssaabasajja n'okusimba emiti okwongera okunnyikiza empisa eno mu bantu. Mulamwa gw'omwaka guno gugamba nti tunyweze enkola ya bulungibwansi okukuuma obutonde bw'ensi kubanga obutonde obuliwo butuyamba ffe abaliwo ekisookera ddala. Bulungibwansi atandikira ku ggwe omuntu ateekwa okuba nga ggwe n'abaliwo mu kiseera kyo baganyulwamu ate n'otunuulira n'abo abanajja. Ate ekyokubiri obutonde obuliwo bwankizo okututaasa ebibamba omuli amataba, okubumbulukuka kw'ettaka n'ebirala. N'ekyokusatu obutonde obuliwo bukulu nnyo mu kusobozesa obutonde bwe tusimba okusobola okukula kubanga emiti gikula nkuba naye ate ekikola enkuba gy'emiti z'entobazi. Oweekitiibwa Kawuki annyonnyodde nti bannayuganda bakwongera okubangulwa ku bukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi n'okukola bulungibwansi okuyita misomo n'okubawa obukugu mu by'okuzimba. Era tujja kuba n'omusomo gw'amateeka agakwata ku bulungibwansi mu Bulange Mengo. Gano gagenda kussa nnyo essira ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi. Tubukuumye tutya, tubusoosowazza tutya, amenya amateeka g'obutonde bw'ensi tumukoze tutya. Ekyo twagala okulaba nti amateeka gategeerekeka bulungi ate era gakuumibwa bonna abakwatibwako. Emirimu egikoleddwa Obwakabaka okutumbula embeera z'abantu nga bayita mu kuzimbira amakaabo abeetaaga okubeerwa nagyo gyakulambulwa naddala mu ssaza ly'e Kyaggwe. Amayumba agaazimbirwa abantu abeetaaga okubeerwa mu Kyaggwe mu ssaza ly'e Bwikwe nago gajja kulambulwa ku lunaku olw'ennaku z'omwezi 7 ng'akamu ku bubonero kubanga bulungibwansi tukolera obulungi bw'abantu abalala. Kabaka yali kabula mu 2014 n'atutegeeza bulungibwansi kitegeeza kyokolera omuntu oba ensi yo ninga tusuubira mpeera. Gwe mutima guno Buganda mwezimbira amayumba gano ng'eri wamu n'ekitongole kya Habitat for Humanity. Amakula y'emu ku nnono etuukirizibwa Abaganda eri Kabaka era ne ku mulundi guno enteekateeka eno yakubaawo nga gakukuŋŋaanyizibwa nga 7. Tulina enkola ku lunaku luno olw'okuba olunaku luno Kabaka yaluwaayo abaami kubawoleza obuwanika bwabwe era baleeta n'amakula embuga era amakula gano gajjira mu masaza n'omanya nti oba Ssingo yeesinze okuleeta amakula oba Buddu yeekoobedde oba Kyaggwe yeesinze oba Kyaddondo yeekoobedde n'amasaza amalala bwe gatyo. Awo nno era ne ku mulundi guno amakula gajja kuŋŋaanira okusinziira ku masaza era ajja kwayo ebibanja by'amakula 18. Minisita Kawuki asinzidde wano n'akunga abantu ba Kabaka okwettanira buli nteekateeka eteereddwawo okuggyayo ekitiibwa ky'Obwakabaka. Wakati mu nteekateeka zonna ezinaakolebwa tukubiriza abantu ba Kabaka byonna mu masaza okulaba nti twekuuma nnyo obulwadde bwa Ebola obulabika nti nabwo bosituse. Tubagambye nti bagenda kubaayo enteekateeka ezinaaba mu masaza naye twagala abantu basigale nga balamu. Ameefuga ga Buganda n'olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu gakukuzibwa nga 8 ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Ageesigika. Omusajja omu yawandiika nti omwana omuto ng'ayiga okutambula tayigira ku